wange Rahma abantu bangi abamu bazze wano olw'okwagaliza n'essanyu n'okwagala olujja luno. Bwe batuuse wano ne tubateeka waggulu wali mu paviliyoni w'olaba. Kyuka wenna kyuka otunuleyo waggulu. Bawubireko n'emikono ebiri olaba ataakuddemu. Ndowooza olabye nti bakwagaliza. Naffe tuwuubireko okakasa abakwagaliza. Kakati waliwo abazze bali buuyi buli tiimu crash, naye njagala ogiwuubireko tuwulire oba balina essanyu oba tebalina. Endolo bweba yeyeze wanekeba eyo njigobye ono gikubira ekabaale. Abalala bangi bategeka emikolo nga gino ne balindirira abaana ab'obulenzi ne batajja. Abalala ne bategeka emikolo nga gino enkuba nekeera nebakuba ne tenti ne zikulukuta. Kaakati gwe olw'okubanga Allah atukoledde ebyamagero nga n'okuwoowa kuwedde, njagala bakumpeereyo akayimba weeyagalireko mu mukolo gwo. Oyo Jamila Nampeera aweereza emikolo n'embaga ku Bukedde TV, ate era ye wa Jamila Bridals eyayambaza abaana bange bonna. Mukubireko mu ngalo. Kati ate tabadde yekka, omwana oyo ebikwatagana ne make-up, nviiri n'ebirala byonna byakoleddwako muwala wange Judith nga naye akola ku Bukedde TV. Omulungi atulaba tuli ku mukolo gw'omukyala Rahma Namusoke n'omwami we Crash, era nga ku mulundi guno omukolo gwa munju. Kyova olaba nti amakooti tugambadde, amakazi tugambadde, mikwano gya Rahma mu mawulire bonna webali. Ndaba emikwano okuva ku Bukedde TV, ndaba emikwano okuva ku BBS Telefina, era ndaba n'emikwano nga ffe balujja abavudde ku media houses endala. Naye olw'omukwano tuze tutambula ne Rahma, tusazeewo okubeera nga ate tujja ku mukolo gwe guno okulaba nga ate tugufuula ogw'enjawulo. Njagala okusooka okwebaza abakoze decoration abayoyose ekifo kino ekyebando wano betusinzira okuba nga tuba tusaako ebifaananyi, abakoze omulimu gwa ttendo nnyo. Njagala okwebaza Jami Fashion oba Jami Bridal olwa Gomez n'engeri gye bafaananyizaamu omugole olunaku lwa leero. Rahma ebyaddala alabise bulungi, kosa omukyala Jude make-up yakoze ku mbeera y'okuyoyota omugole. Face nga yemugiraba, make-up nga yemulaba, design zonna ze bamutaddeko Jude make-up aba Jude Kaweesa yakoze omulimu ogwo. So mu mbeera eno nebaza abantu bonna ab'emikwano, ab'eŋŋanda abazze ku mukolo guno ne bagufuula ogw'enjawulo. Crash n'abako okutwaliza wamu, mwebale kuweesa lujja luno kitiibwa. Crash musajja muto alabika bulungi, swahaba olabira ddala nti embeera y'obufumbo buno bulimu omukisa ogw'amaanyi olw'embeera nti omwami mukkiriza n'omukyala mukkiriza mu ddiini ey'obusiraamu. So yembeera sofa wekyafaanana. Nze lujja eno ye Cavuton Music we tuli mu mbeera ey'okulaba nga tuba tusaako ebifaananyi bya mukwano gwaffe. Guno omukolo gwa munju nnyongero kibategeeza, era nga tuli basanyufu ebyensuso. Nze ne Rahma mboozi nene nnyo. Nze ne Rahma wotunulira ttone bonna olaba nti bagatta emboozi z'amaanyi nnyo. Mukyala mulungi, mukyala yeewa ekitiibwa, mukyala ayagaliza, mukyala akola emikwano. So n'olw'embeera eyo mbagamba nti tuli basanyufu nnyo ebyensuso. Njagala n'okwebaza aba VQS Mobile Coffee Events bakoze ku byokunywa ebyaka caayi akamata ne caayi omukalu nga wookagalira mu mbeera yonna babadde bakatutuusaako okulaba nti tusigala tuyina ebbugumu erimala okulaba nga tubugumiriza omukolo guno. So bambi tubeebaza, tubeebaliza ddala abakoze ku sound. Thank you so much. Omwogezi mu luggya we bazaala omwana Rahma ye Bukedde, muzeeyi Bukedde. Mumulabe ku mikolo mingi nnyo egy'enjawulo egy'amaanyi. So ne ku guno kwali okulaba nga ate embeera yonna agitambuza bulungi. Kosa n'omwogezi ku ludda olwabako naye akoze ekimala okulaba nti embeera yonna etambula bulungi nnyo. Tetulabye katembo ono abeera ku mikolo egy'okusaagirira buli kimu kibadde ku mulamwa. Basenga mwebale nnyo, bannyinaze mwebale nnyo,
abakomwe bali nnyo ku sayidi zombi okulaba nti omukolo guno wallahi gutambudde bulungi. So bambi munzikirize mbongere ebifaananyi ebisinga ku bye mwakalaba ebigenda mu maaso wano ekyebando nsooba nga tuli ku mukolo gw'omwana Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebe mukolo wanji nga yeffebe babo bemwalindiridde obwedda. Namwe mwakitegedde nti twabalindiridde n'obudde obw'okulinda ne buyitamu. Ate era Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala aga nti kun fayakunu kibeera ne kibanga bwe kiri aga nti oteekateeka naye nze mutesiteesa asinga. Era ate bw'okyogedde n'obanga ntiisatiisa ntya mbu Allah ageze n'amasannyalaze gaveeko nga mwakatuuka kugera gwera yayagadde. Kati kola bw'oti tuve mu lwogero lw'e Namutamba mukulu bw'obadde ojja wane waffe mu mbuga mu lubiri lw'abalangira mukulu ozza otya? Kulu taata tuvudde waffe Butambala jjajjaffe Lubega ate nga muzzukulu wa Nsambe bawokota mu Buwanda n'atutuma tujja obuuyi buno naye bwe tubadde tutuuka ano tuzze bulungi mutya kubanga omutiibwa Kizito w'Emmamba yatukulembedde taata. Kakati nno nga bwe mukulembeza Kizito mukulu ffeeno obuuyi buno tulina ekyalo bakiyita Namiryango. Bw'oyitira Namiryango oggukira Namayumba wali mu Busiro njagala ggwe ne bw'oli nabo olw'okubanga muliraanye omutaka kkubo mukulu ng'ate kwe kuyita n'obuyiringita bwe tutamanyi bw'olina buleeki oba tebuyina mwenna muyingire wano mbalabe bwe muba mumaze okufuna ka busiti kammwe. era twagifunye kati bannobozze nabo bategeeze nti eno twabawadde ekigezo kya ntegeezo anaagituulamu ng'atukubye omugongo tujja kumanya n'essaza mwava mu masaza ga Buganda. Omukulu wagambye tuve mu nsooba tutunule eno mu kitala firimu gyeri. Adde manyi nti ono weekyaggwe mama ng'abadde ankubye omugongo nsi weekyaggwe. Ate nno nange nabagenderedde otya taata bwe mutaweerwa mbatwala mu byalo by'e Kajansi ebiriwo ekanyigo kati tujja gumiddeyo ne bwe tunaabeera erubugu mwendejje ekyatuleese kye tusinga okwagala. Obwedda zino ze ngalo ezibalinze muzongere muwamma akalulu batye. Kati kwabo abangi bozze nabo funiraayo omwate mutya ateetiiririra aveeyo ajja atuwa edduwa mu mukolo guno. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nafo kubala bako. Iradde nnyo banyabo. Musibye mutano ye. Muli fiti. Omuwulidde oyo? Oyo yakola ne Jamila Nampeera ku Bukedde TV. Wamma. Program gyakola ogimanyi? Eriwa. Agikubuulire. Naye era bwe tunatulamu n'endaba. Tale tasooka kukyaza basereebu. Twala eri. Kaakati ebukulu baabo bamaze okubuuzaako. Njagala obbazaayo Namayumba. Kubanga gye mbakuumira batandika okulabirira ebiddirira wano. Abaana b'omukulu bambadde ne banyuma. Nga balinga abayiseeko mu Jamie's Bride. Era kakali bw'olaba bano nga batuddeko engoye omanya nti Jamie's Bride ye yambaza abaana bange wano. Era kyova olaba omwana owange ne bamusanga eka mu nkya ne bamusanga entinda baga oyo omwana w'omulangira ye Mumbejja. Olaba ennyambala ey'enjawulo. Jamie's Bride tugikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ezo ebbiri mukungoolaani. Tukambatiisetiise. Si kubatiisatiisa Ssemakula kyabakozeko okimanyi. Abakoze eki? Emikono giwamba ati. Ssemakula abatutte mu kofi. Kale kabakubuuzeeko bano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale bassebo.
era ddennyo bassebo musibye mutya bassebo amakubo boogapolisa batwalise bali bukwekolako makeup and touch it up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya khalifati. Nafo okubasiŋŋaana ko bajjabu basanyufu nnyo eyo gye bali nga tugamba Nakyaddondo mwesibe emisipi gino munywere kuba kiri kyali na mukyezo ekisanja naye kati kino tebannakiwalinnya bakikisanja kino kiri mutu mugira mwegumyaku munywerera awo bwe tunaatuukira mu kino erinnya ebbatize naye era kati kyatandise okulabika erinnya lyakyo mu mpolampola linnya ki mbivuddemu ntwala eri mulina ayambaza omugole alabisiza omugole obulungi kwegamba buli kimu okikoze olwali nze bulijjo mbadde simanyi nti bangi batunda oba bakola ku bagole naye gwosinga neyanziza nnyo neyanze gendi lujja tokiyisaawo mukyala seebu tokipika nnyo jja kyabya ndi bulungi ogamba oti webale kunyirira alhamdulillah nkulaba bambiseeka webale nnyo omulimu mashallah omugulu mwambaza bikiri omugole mwambaza engoye era eziriko mwambaza engoye eziriko kino kyetuyita Jamie's bridal ofisi zo ziririddawo nsangibwa ku Avema ku kizimbe bakiyita Avema ku level 3 shop number K04 nsangibwa osinzira ku kingo oyambaza omugole kuba ndaba bwentuulira kala ya Rahma n'engeri gyafaananyemu ku kala zonna z'omusikiti bwemba nyambaza omugole ekisookera ddala nsinzira ku kala ye ng'omuntu ekyokubiri nsinzira ku height ye ekyokusatu nsinzira ku weight gomesi ezambala omukazi omunene sezambala omukazi omutono gyoyambala sijayambala ne designs zikyuka waliyo design z'abanene design z'abatono waliwo kala z'abeeru ne kala z'abaddugavu ne kala z'abakatakketakke waliyo omukyala alabye gomesi zino saawe n'atulaba okwetoola ensi yonna ayinza okuba yadde akoze programu n'abalala laleeyi naye nga kati ekirowoozo kikyukiddewo bw'obeera wakumukolako kikwetaagisa bbanga ki atya nyinza okiwanga wiiki emu okulonda engoye najja abalala nyinza oba wiikisi bbiri kisinziira waliwo omugole nga mwangu wakwambaza nga lujja wekusuulako olugoye ngeze nyambaza masuuti na kanzu bwe nkusuulako ekanzu omulundi lumushu nga kikwatayo naye waliwo eyeetaaga alina okujja leero ku lwokubiri kwokusatu paka we munaafuna ekyo ekituufu kyayagala kati Namusoke anyumirwa engoye kyetwatwalira nnyo bbanga engoye ze twazirondera ennaku bbiri yajja nga nakaleeta empya tebannazitunga n'alabako n'olwokubiri najja ne tulondako ne tumutungira katonda wa bannayuganda namba ya simu nangeri gye bakufunamu okola ne ku basajja bonna mbakolako wemba njagala essuuti mpangisa n'okutunda byonna mbirina tupangisa amakanzu tutunda amakanzu tupangisa amasuuti tutunda amasuuti abasajja nze nga nze mba njagala ekkanzu nga fiiti ng'etuukira ddala tukikolako omanya sayizi yes kuba era ne gomesi mulimu abakyala ng'ayagala fiiting ne mu gomesi si byakuyiikako wenna kati Namusoke golabe tezimutuuse zonna zonna zibadde fiiting nga zimutuuka kubanga bazimupima bakufuna basa onsanga ndi ku mitimbagano gyokka Facebook page yange eri Nampeera Jamila, Instagram Jamila/Nampeera ne ku TikTok kwendi nnyo nkozesa Jamibu kakati ne ku dduuka wenkolera wensinziira okubeera nga nyambaza abagole ndi ku Avema ku level eyokusatu edduuka K04 kozi n'essimu zange ziri 776 9062 essimu ezo tuvuga empola manya Abannayuganda eyo kati essimu eri 0776 90 62 95 oba 0704 54 66 63 abantu bategeeze nti bino ebiri wano gwe wabimala dda nabimala nebese bugozi yabimala munnange tosobola kubanga oyambaza abagole gwe nga tebakolangako olina kubanga naawe bajja ewaka so byonna ebisinga kale nabimala kubanga
nabimalira obubaka bwa Namusoke buyinza kuba buti okuva eri Jamila Nampeera eri Namusoke mukwano kyenkugamba sigenda kukyusa mu bigambo bulijjo byenkugamba obufumbo bwangu nnyo naye ate era buzibu nnyo obufumbo kyobufuula kye bubeera oba oyagala bukubeerere bwangu bujja kwanguyira nnyo oba oyagala bukuzibuwalire n'emikolo gino nga giwedde era oyinza okugenda bwotyo kagenderere soka obufumbo bwangu ate buzibu naye gwe ife abakyala ffe tulina okufuula abaami baffe betwagala babeere bw'oba oyagala omwami omugonvu gw'okimufuula bw'oba oyagala omwami atya Katonda era gw'okimufuula naye mu byonna weekwase Allah ye kamala byonna lujja kino nze nkyogerako Namusoke weekwase Allah saala eswala 5 olunaku zitukaluubiriza naye zinyigirize nnyo kuba nkikozeeko kinkoledde era nkiweera obujulizi so saala nnyo weesige Allah omwami muwulirize ate nywa nnyo amazzi buli bw'owulira obusungu nywa amazzi omwami oleme muddamu exactly olirakisinga nywa akacupa k'amazzi kalamba ebyokuddamu omwami bijja kubula omwami tebamuddamu weefuule nnyo omusiru n'ekyokoze weefuule musiru ate beera nnyo ne sorry mu kamwa bigambo nno bitono nnyo omuntu byalina okwesa mu bufumbo busobola abasajja baagala nnyo ffe nga tubeetondedde ne bw'oba nga gwosobeza gwe mugambe kale mukwano nsonyiwa tosiba busungu olusirika terunyuma mu bufumbo bw'onaava ku ebyo ojja genda kuwangatto kutegeera kati obubaka bwa lujja buyinza bba butya bannange obubaka bwo mbeera nti ekkanzu zintuuka naye nkyabuliddwa bwe ngatta naye embeera nange nkumbireko mu kidaala osoma ddiini ki ndi swahaba oli swahaba kati saala teddagala ndikuwadde emirundi egyo olunaku ekyenyi kino tokijja nnyo ku musaala toyawukana nnyo na musaala ogenda kufuna akakyala akalungi akatya Katonda akakozi akamanyi buli kimu nzije ku mukolo gonkambaze nako katandiko gamanze mukyala lujja omubwati tugenda nnyo okwomuwaati awawa omubwati kibeera mu omuwaati kubanga obeerumu omuntu ali ofisha kati no kankubulira omusajja asobola okubeera n'abakazi nga 10 naye omukazi omubwati kati ffe tuli basiraamu omusajja asobola okubeera n'abakazi nga 10 naye omu kitegeeza ali ofisho ebirala bonna babeerayo naye ng'ali omuwaati tanti ekituleese mwana wa buwala era nga senga yasinga okututegeera kubanga abakyala be bamama b'amawanga ekitiibwa kya Mariya kibone nga batutabaala dda ne Mariya omumanyi tumweyune hatujune atwale emyoyo gyaffe ekyamazima taata mu paati lina omwana ne mwoyo omutuukirivu senga ajje kuba yasinga okutegeera nkubuulire taata ogwo gulabika munaanansi mukulu si munaanansi bwekuba si munaanansi mukulu funirayo abasobola okufuma engero n'abasobola okukokya abantu obutasukka 6 weewaawo fe abalangira n'abambejja n'abazaana mugenda tusanga Namayumba tuwulire oba munaafuma oba munaakokya tulyoke tubabuulire kino tetuyingidde Namayumba mutubuulire ensonga ki ensonga etuleese mukulira buwangwa era nga ya nnono nga bwe muli balangira n'abambejja ate Obuganda bwaginyweza nnyo okumanya bwaginyweza tebwagireka mu mbiri wabula bwagitwala n'ebweru neyingira obwakatonda neyingira amasinzizo amakereziya n'amakanisa n'omuzikiti era ng'ensonga etuleese ya nnono ya Buganda era nga ya nnono ya ddiini ya Busiraamu nga nno si kirala mu nnyingo eyo yonna nja kufumbirwa na kuwasa era nga yetuleese mu maka gammwe gano pozi waliwo oŋŋambye omanye ow'ekikye teyeerabira kaakati waliwo oŋŋambidde nti muyina omuntu abamanyi mu nnyumba eno mwali nnyo ng'era naye wakwogera ku nsonga eyo gy'oyogeddeko kituufu ddala nga yaani oyo yesenga tereza ensonga ez'abaana ab'engabi nga bazze mubalangira n'abambejja kiwedde kaakati oba okubanga kiwedde mukulu yali Namulanda ate n'afuuka kiweddemu nange kankole ekirabika ng'omukazi akyayebba taata akola atya anti omwami ozira emmere ate omukyala n'asigala ng'alya nkulaba oga nti gwe ataziraako wabaki ddala senga bwaba basenga mujje wano waliwo ensonga ezinakwatako bakandujje mutuuke ndabe
Abono batambulira nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka chwa. Kale tubawoza Daudi chwa. Chwa Daudi chwa. Chwa Daudi chwa. Chwa chwa. Kale kakati mwannyinanze tetugenda kumalawo wano biseera. Bonna abo bw'otunuulira yawandiika ebbanka luwa gye watuleetera nze n'omulangira omukulu Kimera. Mwabe yawandiika ebbaluwa mwali. Bw'aba mwali njagala osobolokoka empola wooli ogenda omukwateko ndyoke mubuuze kajjoji w'ebibuuzo lwaki yampandiikira yali anjagaza ki yali antwala Ukraine byonna njagala bimanya kati mukulu taata si Ukraine wendi nja kubiddamu kale kati gwe yambako ku kisenge oteeka ejjaaga eyo wali waggulu wotadde awo empapula zo waaw kale senga tukuweza chwa obalangira bano gamba taata ono wani Rahma abange tukube engalo ez'amaanyi. Bw'aba yoyo gwe walonda ku lwa Namusoke omumbejja omuto nga gwe mumbejja omukulu kyoyogera ku Namusoke tebuyinza kuba bulimba. Tuleese olwendo lw'amazzi omwana azaalibwa mu nzaalibwa ennungi naggumira n'atagenda kugwa ku kkubo nti bwe banzaala tebampa na kutuzzi kati mukwasa egiraasi togizza ku sowaani kwasa mu mukono gwo gwe kennyini omulenzi kwasa emikono ebiri Allah bw'akuwa obugagga tebuddayo kati senga anyweddeko ne taata n'anywera ku giraasi y'emu naawe gye tukuweereddeko kulaga nti tokyali mwana mweboolereze tusobola okuliira ne mu sowaani nywa kati katulabe oba ofaafaagana n'obugagga bwo bali bakugiddeko butono kati lwana n'obugagga tebazzaayo bugagga kati oli wa ddembe munkwatireyo mu ngalo munkwatireko mu ngalo omunsabireyo essaala ey'omu nju yaffe muno oluvannyuma nkwase bamasheekha omukolo sheekh disitulikali tuwedduwa Mukama Katonda ayinza byonna tukwebaza olw'ekyengera kino ky'otuwadde mu maka gano mu maka g'abalangira n'abambejja twegayira Omukama Katonda oteeke omukisa mu baana b'amaka gano okutandikira ku baana abazaalibbwa n'abo abazaalibwamu edda. Ayi Mukama Katonda ekitiibwa kye wassa mu balangira n'abambejja ekiteeke ku baana bano obufumbo bwabwe bubeere butereevu obugagga babujje mu nju eno awamu n'okwagala n'okusaasirigana. Mukama Katonda mbikusabye nga mmanyi nti gwe muyinza wa byonna ayinza otukolera kino ku lwa taata tuzadde mu maka gano kkiriza okusaba kwange. Amiina. tweyanze ng'owulidde essaala gye tukuwadde kati genda ogaggawale. Ebiwandiiko bino bye bimu n'ebyo ebisayiningibwa ekibuli bwe tuba nga tuwodde mu muzikiti, naye olw'okubeera nti twakitegedde nti obudde butono ebintu ebisinga twabijjuzza wano era ngenda bisoma mu busomi mubeere nga bye mugenda okusayininga mukakasa nti bituufu. n'olw'eryo walese luzingulule. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله أحل الزواج وندب إليه وحرم السفاح وأود عليه وقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
bw'atyo Mukama Katonda bw'atugamba ti omwana omulenzi n'omwana omuwala be baba nga basiimaganye nga bakuze mubawe olukusa ekyo bakikole kiggwe. Era n'atugamba Mukama waffe nannyini kuleeta ddiini eno ey'Obuyisiraamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okuwasa sunna yange, omuntu agamba tagenda kuwasa oyo aba tali mu kibiina kyaffe. Bw'atyo n'alagira abantu okusobola okukakkanya amaaso gaabwe n'okukakkanya emibiri gyabwe n'okufunya essanyu mu mubiri babeere nga bawasa. Olw'ensonga eyo ngatta wakati wammwe olw'ekiragiro ekimpeebwa kitabo ekituufu Quran ne hadithi z'omubaka ezitulagirira ekyokukola nga mbagatta ku lwa Allah, mubeere nga mutya Katonda mu buli kye mukola kyonna. Taata sebo ogenda kugamba mutabani woyo mutabani wange Quraish nkugatta ne muwala wange ani Rahma Namusoke olw'amahale g'omuwadde nsaba omukuumire ku mateeka ga Allah n'enkola y'omubaka, okuuma omukwano n'okusaasira n'ekitiibwa ky'amaka gano ng'oli mu maaso ga Katonda. Onookikola kati gwe ddamu ogambe nti sebo taata yogerako nnyo nzikiriza okungatta ne Rahma Namusoke, nja mmukuumira ku mateeka ga Katonda n'omukwano wakati waffe n'okusaasirigana. Quraish bino mbikubuuza nga mbikubuuliza mu maaso g'abakadde bo ate bakitiibwa balangira, omaliridde omwana ono okumukuumira ku mateeka ga Katonda nga kwe mutambulira n'enkola y'omubaka. Gezaako nga bw'osobola Quraish okuuma ekitiibwa kino kye tulimu naawe kyolaba. Tuli mu lubiri lulamba, tuli mu bwakabaka bulamba, tuli mu maaso g'abakadde bo balangira ne basenga abo bambejja. Gezaako nga bw'osobola okukuuma ekitiibwa kino. Buli lw'obanga obaako ekikukyankalanya, jjukira ekitiibwa kino ky'otudde mu maaso ga maama wo, mu maaso g'abataata bo, mu maaso g'abaganda bo abakuwerekeddeko, ne mu maaso ga disitulikiti kaada akuwooye. Onookuuma ekitiibwa ekyo. Weesigamire ku dduwa ng'osaba Katonda ajja kutereeza obukufumbo bumute. Allahumma jal jamana hadha jama marhuma. Amin. Ay Allah w'ekisa nkwegayirira. Amin. Oteeke omukisa mu bufumbo bw'abaana bano. Amin. Nkwebaza olw'ekitiibwa kino ky'otuwadde. Amin. Kubeera mu nju y'abalangira n'abambejja. Kusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa kino kijjulule nga tokijjeemu wano, wabula ojjululeko ekitundu ku kyo okiteeke mu maka ga Quraish ne Rahma. Ayi Allah obawe ezzadde eddungi, obawe obulungamu. Ayi Mukama Katonda obagabire ku ssente. Ayi Mukama Katonda obagaggawaze emitima ne mu ngalo. Ayi Mukama Katonda obeewaze ebikyamu byonna, na buli abaagaliza ebikyamu omuteeka ebbali, abaagaliza ebituufu gw'oba osembeza. Mukama Katonda nkwegayirira kubanga watugamba tukusabe ojja kwanukulanga okusaba kwaffe. Kkiriza okuwawa kwange kuno okuteekemu omukisa. Abaana bano olumbe lubaawukanya, obawe ezzadde eddungi, obawe enfuna ennungi, obawe amaka amatebenkevu. N'abaana b'omu maka muno abalangira n'abambejja bawase bafumbirwe, amaka gafuule nga buli kiseera ga mikolo egy'essanyu kubanga gwe muyinza wa byonna. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وجلهما ناجحين فائزين متفوقين برحمتك الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير وارزقنا اتباع الحق واغفر لنا وارحمنا يا رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Olw'obutayagala kalubiriza balangira n'abambejja, mbadde nsaba akagambo akasigaddeyo tunakoogerera wali. Kale nawe omulenzi weekoze nga atatuulangako omumbejja akutuuza. Senga omumbejja waawa n'omukulu
tubuulire ekibadde mu nnyumba nga bw'okinnyonnyodde bakulu banno bano n'ababadde nabweru eno abasigaddeyo bakiwulire. Aha. Sooka oyongeze omuzindaalo waggulu oyogere nga BBS, Bukedde, NBS, NTV, Star TV nga zonna ziraba. Aha. Namusoke omumbejja omuto. Aha. Hey. Olulenzi. Aha. Wallahi. Yajange tibahabulwa Museveni. Aha. Akaswati okalaba. Kalaba munnange. Tewabinjawulo nakasenga. Wangi. Neŋŋamba. Olulenzi luno. Aha. Nkuba luso. Nange nendutunuulira. Ng'oluddizaayo era oluuso. Nyumyayo olaba mpuliriza fulufiga n'ebbajjo naye ate oyo. Ne lumpuusaako. Ne luŋŋamba. Nti ozaalibwawa. Lubuuza era ggwe. Koona emboozi maama manti. Nemuddamu. Kisiŋŋaane wa mutala Kyebando. Wano ewaffe ng'olwotuwaabira. Nyumya. Ne lumbuuza. Nti ki? Ate weddira ki? Bulenzi olwo lubuuza okutuuka ku ekyo. Ye. Ko ggwe. Consent. Tuli balangira n'abambejja. Bakubire engalo obuteegaana byaffe ffe balangira n'abambejja. Nambuuza. Era akyabuuza. Temulina muziro. Mugamba ffe tetulina muziro. Tuli baana ba ŋŋoma. Tuli baana ba ŋŋoma. Tugenda mu maaso. Nga mugenda mu maaso? Kakwana. Yaŋŋambye. Nti ki? Tinjagala okulaba ku bakulu abakuzaala. Ku bakulu? Oyo omulenzi ekigambo ekyo kyamuvaamu. Kyamuvaamu. Nga tafaanana bigambo bwe bityo by'abakulu. Era ebiri ebitono. Ne mugamba. Kyokakasa. Ko ye. Naŋŋamba nti kakasa. Ne mugamba. Nti kale ne muŋŋambuuza. Nti kakati kunaabala bajja abakulu. Ko ggwe. Mugamba ennaku z'omwezi 2. Nga 2? Olwaleero 2. 2. Bano emunzijukize olwaleero 2. Mbadde mbyerabidde. Nange ngenda okulaba. Nga ddala kituufu batuuse. Byebigere ebimuleese wano. Byebimuleese. Kaakati kola bw'oti. Omuntu bw'akolera ebyekisa naddala nga azze mu lubiri nga luno lwa Ssekabaka Ttembo ebujuuko munaanika ekimuli ekyenjawulo ekimwawula ku balala. Baawula omupangisa ne landiroodi. Awuno senga yakituusizza dda. Omulaba kazze buto n'atandise n'okwavula. Kyokka mwannyinaze omukolo nga gubazizza obuto era addayo ng'ayavula. Abo mbeekakasa. Mpeera omuzindaalo gwo atole ku salaamu mpulire oba erimu gonna. Wallaahi. Ate amaharaji gonna gagijjudde. Gagijjudde? Era tayinza kuba na district card ate n'emulema. Mulenzi gwe tutolere ku salaamu ffe abalangira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahma ajje wano mukakase. Police,
oyo wagala bindi omunyweza nnyo oba zigwe Aisha chala wa nabbi Aisha mama olabi oyo acha mukanga pasi acha musa tokuyita omunanansi taata era ogwo sigu munanansi ogamba bugambi my lord manyi you wonder kale before you wonder kabogere ebigambo byabwe sibawayo yadde nekimu ate temuwayiriza gundi nti yatutumye mwogere ebyammwe atunuulire byomuzindalo ogubadde awuliwa nze nakigaseewo dda kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soso okutendereza Allah ekitiibwa Jalla jalaalu okutuuka ku lunaku luno lwe twasuulira era ne lubeera alhamdulillah nenzako okusalira owekitiibwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukwano Rahma osibyota tusanyusa okusanga tusanyusa okulaba nze kasoke ntuusa obubaka wange mukwano webale kunyuma you look so good you look so oyo bwatyo abekyebando bonna babeera babanyumyi yoyo shibahoriki ekirala mukulu waffe Crash Lubega atutumye tabanno Crash bwakubayo oluusi okutuusa obubaka buno mu kimuli muno mu kimuli kino tulinamu akamuli aka red atutumye n'atugamba nti osigale nga laavu yammwe esigalewo nga mweyagala akamuli kuno n'atugamba tujjeko kamu tukakukwase ekimuli kino kirimu colors nyingi mulimu green asabye laavu yammwe esigale ng'erinakyo kati awaddaani kale senga mwewola olugero olw'eryo ewaba maama ettooro omulungi bambaza bitaito yongera omuzindaalo eddoboozi nze siriwe amiina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozinze Aisha ndi musanyufu nnyo Aisha ddala okutuuka ku lunaku luno mulindwa bambi Rahma oli kyuti maama sikatagambe nti ali kyoti bahu omwami Quraishi antumye nkugambe yakutumye erinnya kyuti ku lunaku lwoluno emmotoka gye tuvuze olwaleero ekonveyinga message ya love gy'oli erimu ebintu bisatu ekisooka naye ng'abikusaba ekisooka akusaba obumu naye nogere bingi simumwakedde laavu yammwe ebeeremu okusonyiwagana ekyokulala akusaba okumwekuumira ebintu bisatu bw'obimukolera forever and ever. Thank you so much. Tukube engalo ez'amaanyi oyo amaliriza okwogera kiki wakyali omulala ayogera ejjange Bruce amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka
abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4 soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli